singa kibayita emboozi oba olwali ate oluusi abasinga ne bagitwala nti leero ayogedde ensonga. Eddoboozi liri wansi nsitulemuuko. Nsanyuse nnyo okubalaba baganda bange bwe tukuze ffenna mu kisaawe kino eky'ebyensanyuka. Abasinga abali wano muli baganda bange, tukuze ffenna, abamu twatandika ffenna omwaka gwa 2016. Kye tusinga okukuuma bwe bwa Sseruganda n'obumu. Nzija nkyogera lunwe nti omuyimbi tosobola kwetengerera era ndaba n'abamu ensobi bazikola owatali baganda baffe bano ab'amawulire. Apps zize nga ze tuyita zi TikTok, Facebook, naye mu mbeera yonna amawulire tugeetaaga kubanga n'ensi yonna kwekola ki kwetambulira. So siba tutte for granted baganda bange. Nsanyuse nnyo okubeerako nammwe wano mu ngeri ey'enjawulo ate ne mutagaana kubana bano boolaba nabo si bangu bayita ne batajja ne bagamba oyo wambwa oyo yatuvuma. Abantu abasinga bambuuza nnyo liri pazo oli ku internet nnyo kubanga bakwano bange bano babaganda bange tebalina price tag gyendi ate nabo sirina price tag. Ndowooza nze muntu asinga okubeera available gye bali ne bwe mba nkooye nnyo bwe sisobola leero enkya nsobola. Tewali muntu gwentwala for granted oba YouTuber oba TV akajja oba munnamawulire ekinti ono tateekeddwa kufuna feesi yange nze omumuwa which is ate kinyambye nnyo n'abasinga bagenze bakiraba be tuli mu mulimu nti omuntu buli muntu bw'abaako kyakubuuza oteekeddwa okukimuwa n'oyogerako eri abantu. So mbeebaza nnyo baganda bange. Njagala okusooka okwebaza omwami ono Success Motors. Ogwo nno mukwano oba oli awo wandibadde ogamba si atunda emmotoka yekka mu Uganda. Eno wano we tuli wonna wajjudde bondi. Nayimba n'oluyimba ababbondi lwe baakolamu ssente empitirivu ezitamanyiddwa mu wendo baluyita genda ogule emmotoka. Naye abaami abawulira omulango ogwo bwe nayimba oluyimba olwo yali Success Motors. Naye ebiseera ebyo yali atandiikiriza nga tannaba kugaziwa nnyo mu byanfuna naye Allah musaasidde n'asituka nanyambako ndooza n'emmotoka yange yasooka eyalawo eyakwata omuliro nagigula wano ku Success Motors. Asinga mbadde temukimanyi. N'olw'ensonga eyo muganda waffe tukwebaza okwagala music wa Uganda. Tukwebaza nnyo Success Motors. Tugenda n'okwotawaanya. Njagala okwebaza Success Motors olw'ensonga eyo. Naye kakwate kajja kunjogeza bali. Njagala okwebaza muganda wange ono bwe tukola omulimu gwe gumu. Kabaka ono ebitugatta bingi. Kabaka namuzuulamu ekyenjawulo tali nga bwe bamulaba. Kabaka y'omu ku bantu nze ebimu ku binnyambye okutegeera ensi n'okugimanya bw'etambula mu bulamu bwa bulijjo. Omwami ono n'akugamba wano tokola bwoti, wano totambula bwoti, wano tambula bwoti, pazo wano oyokya. Era ssebo njagala okukwebaza bbawa Jazira Tumuna. Wagenze n'ogamba mbu ebintu byonna ate mbyogera byama byonna nabyogera dda naye kankwebaze webaze naye butangiwaayo. Amiina ssebo. Bwe nali omulwadde Kabaka ono yannyamba nnyo yasituka mu COVID najja. Namwe ab'amawulire mbeebaza mwajja nno mwajjadde embeera ku olwo yali enzibu naye baganda bange mwantuukako. Nkuze nammwe nga naakajja mu industry nabakolako effujjo lingi naye mu nsonyiwe bwali butamanya. Omanyi bw'oba waakajja mu kuyimba bakwogerako story n'onyiiga. Ndaba abayimbi abate ennaku zino ne bakwogerako ekintu n'onyiiga nti bakuba naye baba tebakuba. Tutunuulire abatukulembera buli lunaku abantu babajaji nga babakwata ensobi singa baakubadde abantu amasasi. So olina okutegeera bizinesi gy'olimu. Ndowooza nkyebaza era kwe kukula. Njagala okusooka okwebaza ab'amawulire mwenna nga saawudde media stations ez'enjawulo eziri wano naye waliwo ez'ensuso ezajjanjawazizza. Twebaza nnyo Sanyuka TV. Mwebale nnyo mwebalire ddala abakulu ba Sanyuka TV. Okwaga temukomye ku nze ndaba Sanyuka TV buli muyimbi avaayo oba comedian emukwatirako. Njagala nnyo okwebaza Galaxy TV, Galaxy FM Gikonkone. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Spark TV nabo weebali wano. Ba YouTuber gwendeseeyo ng'owanika omukono ng'ogamba ffe nga totwogeddeko. Radio Simba, BBS Telefina,
bukedde olupapula Mary namba wayo ani gwe sogeddeko ne Cookie Blaze Media sijogedde Betty BBS round about Baba TV nayo njebaza buli muntu kimala ziweddeyo saagala kulekayo muntu n'omu agocha mu Uganda media mwebalire agocha mu Uganda amawulire abeera nago agocha tomuzanyisa banaye mwebale nnyo baganda bange ensonga etuleese wano Yankudi Beach Festival ndozange zezaako okuyimbayimba naye nyiza okuba mu maaso g'abamusisaanidde oboolyawo naye ebigambo mbigasegase okuva omwaka gwa 2016 bannange mundabemu omuwendo najja nenyimba mundu evuge ebigezo ebirevu genda ogule emmotoka nenyimba endala nyingi ne kolabo z'ennyimbi ne bakojja bange bakamiliyoni nyimba nyingi ndowooza mbadde nsaanidde oba oliawo abantu baŋŋaa lwaki okubye genda ogule emmotoka tewakola kosa ne mbagamba akayimba kamu naalabika ntya akayimbira abantu ne bagamba kabuwere Katonda ali wamu n'abagumiikiriza ndowooza buweze tulina n'ensonga lwaki tugenda ate nze saagala nnyo kolera mu mbeera ya kunyagulula bantu bwe nali kola festival abantu be bakitandika ne baŋŋamba gwe pazo ku luno bw'otategeka festival weenenyanga wekka ffe tulina ssente zo twagala kuwagira obeeko bw'oba wali ofudde lwe walwale pazo twagala tukuweeyo omutwalo kati mu mutwalo ogwo mwe mwajjira ne ba Success Motors onaga nze nkwongeddemu tikiti nze pazo jangu otuule wange ne bannamawulire eno fezi esooka tukoze press conference esooka eno ebadde yakwanjula mmotoka yange yooli bebi omwana muwala ayirina ntale wuuli bagiyita bebi weebale kuwooma ndowooza mugirabye eri awo mujja kuba mugiraga abantu neebaza emikwano emingi gye nkoze mu kuyimba oba oliawo singa nasigala e Masaka sandi gifunye ebintu bino ne bw'oba oyimba naye nga teweeyisa bulungi mbantu abantu basobola okugaana nga tebakutegeera ennaku zino osanga abantu oli n'ayimiriza emmotoka yo wakati n'akuwa ssente ogenda mu supermarket oba ogula ebintu oli n'agamba gw'osasula naga kambisasule ogwo nno mukwano tugwebaliza abantu n'engeri gye bazze batuwagiramu bannayuganda bonna abawangaalira mu nsi ez'enjawulo abali kuno n'abatali kuno mbasaba ennaku z'omwezi 18 ogw'omunaana mu Yankudi Beach Festival muze mumpagire nja kwebaza ssebo omukulu Sembatya Properties webale nnyo webalire ddala nnyo nnyini ddala nja kwebaza Success Motors nja kuddingana nnyo kubanga oli musajja waffe otuyambye nnyo omutwe guno tegwakwata nnyo okusoma kwange kutono ebisinga mu nsaasire ntera kuwandiika mu kitabo wano naye ndaba abantu batera kuwandiika ku bitabo jojo wabimpandikiddewo ebintu bulifukeesi ne laputopu nabyo birina okubeera wa jojo ebintu byange wabiwandiise obimpandikidde wano singa bajulimuweeti njagala okusooka okwebaza Sanyuka TV ngimaze Galaxy TV naye ewedde nammwe mbamaze Success Motors eyo yo tukyajebaza paka lwe tunaava wano kubanga yetuyambye obutabeera ku street Skypin and Travel oyo Chris mwavu munnange naye yangaggawalako simanyi ngeri gye yakikola Skypin Travel naye yeebale nja kwebaza omukulu Apitex Promotions oyo yeetise nnyo emigugu gy'endoogo ya Uganda bwavumu abamu bwe bamulangira bino bwe bamulangira biri naye kabambi alina obwagazi bw'omulimu guno kwa myezi wa Uganda ayagala endongo ya Uganda abaguze ku tikiti bannayuganda ab'enjawulo we twogerera ordinary tikiti lunaana nzijjeewo abantu baziguze mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okwebaza Jamisi Kigundu mu muntu sizobubaka haamu oyo amuyendooza oba bannaye waliwo abantu betulina okufumbira mu ssaala buli lunaku Jamisi Kigundu yaye yangulirayo tebo zesijja kwogera muwendo nezeegatta ku zino kuziza twakatondawo teba 20 tumaze okuzikolaki okuzijjawo abantu baali bagamba sheeri wala nali njagala ekintu nkitegeke bulungi ndowooza jojo mbeera kumpi omuntu gwe sikonyeeko osobola okumunzijukiza obulungi omulamwa gwe tuliko gwa Yankudi Beach Festival twasooka ne tugamba ennaku 2 ennaku ezo 2 abakulu abasecurity ne batugamba
mukole olunaku lumu, olunaku olwokubiri lwe mwagala oluyunga ku mukolo gwennyini tugenda kuba n'abagenyi. Ate ekifo ky'entebe mukimanyi bulungi ky'abakulembeze kiri mu State House. Ne batuwa olunaku lumu lwa nnaku z'omwezi nga 18 ogw'omunaana. Njagala nnyo okutambula n'abantu mu bwerufu, baganda bange ab'amawulire. Leero nga bwe muzze mbasabira bwe tuba tutambulira ddala mpaka ku lunaku luli olw'Enkudi Beach Festival. Ebigenda okubeera mu Nkudi mubimanyi, kunyumirwa bunyumirwa. Eno si concert, njagala mugoberere ebyafaayo bya Liripazo, ekyo nakyo mukiwandiikangako. Eno si concert, festival. Okategedde akantu okwesiba bisensu. N'olw'ensonga eyo mugende muŋŋambire abantu ennyambala, dress code kikulu, fashion police ereme bakwata. Okitegedde? So kwesiba bisenso, kwesiga langi ku feesi, kwambala bumasiki buno ebyuya by'enkoko, okweteekako bumasiki mu abaana abawala, kwefaananyizaako nga kanivo, nga bwe mulaba ekintu ekyali mu Kampala wano, ekyali ng'ekikujjuko kya Kampala, kye kigenda okubeera mu Nkudi Beach Festival. Tuteeseteese omukolo nga bwe mugulaba, okuyingira kugenda kubeera omutwalo gumu. Ewaffe buli ajja mugenyi mukulu mu kiti kye mwagwa, VIP ejja kubeera emitwalo 3, then table twagisalawo ne tugiteeka ku miliyoni 3. Mulimu abantu nga mulimu kampuni nga zirina abantu baazo. Onaba tetwandyagadde tujjenga kampuni tubeereko awo, Basembatya Properties, Success Motors, Jojo Group of Companies, ne bagamba nti ffe tujja kujja n'abantu baffe katukole ki, katugule table. Ebya security baganda bange, kamera n'amasimu gammwe awo nja kufiirawo. Saagala kuwulirayo miranga, security ejja kuba ggulugulu. Abayimbi abo bo ndowooza be bankuzizza baganda bange. Abayimbi bonna bajja kumperekera kubanga akuddiza guddiza, ebbanga lyonna naffe tubadde nga twebeererawo. Ebyaffe eby'abayimbi byakuyambagana. Disiko twasazeewo tusibe 3. Mujja kumbuuza nti lwaki disiko 3? Liripazo alina audience ez'enjawulo. Anyina ba corporate mu ab'ekkololo Enkudi mugyagala okufa. Nammwe mulina saidi yammwe. Tulinayo ab'ekinyaanya. Suuna Benian Bazira Tone. Abo nabo gye bali. Masaka waffe tulina endongo bagiyite yakabadazo, olwo lweyingira ekibuga. Mujja kumbuuza yakabadazo ebeetya, ebeeseeyeeya buseeyeeya. Kigenda kubeerawo Kwero Beach atajje Teene Nyanga. Ekirala mpozi okutambula. Twebaza Success Motors etaddewo emmotoka mwabali ku luguudo lw'e Nakawa. Egambye nti Liripazo lunabe katuteekewo bbaasi evuga abantu bagende mu Nkudi Beach Festival. Twagala tukeere kubanga tetugenda kuba na limiti. Kunyumirwa overnight paka kuwulira bubi. Osobola okujja n'amazzigo n'ate amazzi ojja nago gaaki. Ennyanja weeri bw'oyagala ng'ogwako ku nnyanja wagenda kubeerayo tent Enkudi muweema musuwa ku musuwa. Abaana abawala temwerabirayo obuleesu mubuteeke mu bbaaga. Ekyo kyoze nga kujjawa mu ekibagambye. Mu abaana abalenzi mwambale ennyambala egenda n'omukolo ogwo n'ebigulimu. Teguli nnyo street, tegulimu nnyo kweronda. Kasita obeera nga wategedde nti ogenda mu Nkudi, wazze mu Nkudi, what happens in Nkudi stays in Enkudi. N'olw'ensonga eyo tugenda kubeera ku musuwa paka kuwulira bubi. Akakakulu nnyo mu kanooti ng'abayaayi. So abaana ab'obuwala kwolwo tusaba muli mitingo olugezigezi lwammwe. Omulenzi bw'abagambyeko mu Nkudi Beach Festival ya Uncle Liripazo, mujje nga mutegedde omulamu gw'abaleesi. Nsaba ku olwo mukkakanye ku miwendo n'olugezigezi olw'okwepalawuda. Jukira n'emyaka egifumbirwa baagisaze. N'emyaka egifumbirwa baagisaze. Omulenzi bw'agambako ng'awulira agala muzinemu ku mazina g'Enkudi, munno tomulumya nnyo kubanga tetugenda ate era tubasabako olwo abakamera. Kamera muzikuumire nnyo ku stage. Wali nga nnyimba. N'olw'ensonga eyo twebaza bakadde baffe abaakadongo kamu bagenda kuyimba era mbayita.
ba TikTok Madubala abakiikiridde bulungi buli alina ekitone kyasobola okwolesa banange mujje baganda bange abayimbi ba raga reggae Casanova buli muntu alina ekitone kye kyasobola okwolesa togenda kulimitingibwa kasi tojja obudde nga bukyali njagala buli omu aveewo nga amatidde nti mu byaliwo ebyaliwo twanyumirwa Enkudi Beach Festival ebisinga ebirungo byonna n'ebikirimu n'ebigenda okubeeramu sirina bwe nnyinza kubinnyonnyola okuleka nga muga waliwo kyoleseeyo waliwo kyendeseeyo eno fezi esooka conference esooka tulinayo conference ey'okubiri nga wali tusembedde mu kintu mwennyini ku olwo tujja kuba tubalaga entambula gye tugenda okutambula bwentyo bwenguteeseteese munnyambye nnyo temunkubangako njawulo baganda bange ab'amawulire okuleka okubeebaza obwebaza mutambudde nange nga ndi muto mu buzibu mu kulwala mu kugwa ne mu kuddamu okusituka naye mbasaba temunvanga mu ku luno lwe nakomyewo munkwatire ddala munyweze kubanga manyi mukisobola nyina obunafu bwange ng'omuntu naye buli muntu alina obunafu bwe nsaba oluusi ebiba bitatambudde bulungi nsonyiibwe kuba ndi muntu oluusi ku WhatsApp mukuba ne sikwata n'ebiba byensuseeko naye nga baganda bange nfuba nnyo okulaba nga buli omu musanyusa n'olw'ensonga eyo baganda bange ab'amawulire mbeebaza ebbanga lyonna Growuna wanika omukono abantu bakulabe Growuna oyo bwe nali omulwadde yatikkanga emmere buli lunaku simanyi ne lwe ndi musasula Growuna oyo Growuna abantu bakumanyi muganda wange oyo yeebale nnyo Joweria bwe nali omulwadde oyo yayungula ne ku maziga bangi baganda bange wano abajja mu COVID bangi naliko kalifomu naye mbajjukira mbalaba kale n'olw'ensonga eyo banaye mwebale nnyo mwebalire ddala naye wali okendeseeyo bakomediani namwemba yesu Irene Ntale yagenda okuggulawo omukolo yakwita ku stage yagenda okuggulawo omukolo yayaniriza abagenyi ate era omukolo yaguggala ogala naye essebo kati emikolo bwe tuva mu Enkudi Beach Festival gye giddako era kati kano kootulaba ke tutegeka Enkudi Beach Festival twagala omukolo gubeeremu ebbugumu wamusindisa America kola ki yagenze kugula byambalo namuwulira agamba mbu wava yagenda kulya ssente zaffe ez'Enkudi Beach Festival natiddemu nga yagamba atulize kumala naye kwewaŋŋamba n'oŋŋamba abakazi be twagala tubawe ssente era n'ogamba ekizigo okyongezezza yongezamuko naye mpoyi natiddemu ng'ate yennyini gwe tugenda okuteekamu ssente yeeyogerera obubbi bwagenda okukozesa nga tukodde mu nkudi abakazi gatubateekemu ssente alhamdulillahi rabbil alamina kasoli musiraamu ebibazo nga bayogedde tujja kufuna ebibuuzo birala nga bibyo abakazi tubuuze tubeereko Enkudi Beach Festival we twatusigalira awo Mungu alukeesezza olunaku olwaleero baatuwadde obulamu ebbanga lyonna nsooke mbeebaze mwenna mu linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala wa aza assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatu sooka ddala neneebaza liri pazo nga sinaba nagenda alaka nsookesebwa nkwebaze weebale nnyo liri pazo omanyi abatulaba eno bannamawulire behind the camera nga tuvudde mu bino ebya kamera waliwo kyemutalaba that is what we call struggle that is we call hustling I think Lily Puzzle deserves more and more olunaku olwaleero era mbadde sigenda kulimba si mu bubi mbadde nsuubira okulaba abayimbi nga abiri ku saidi ya Lily Puzzle kuba Lily Puzzle deserves more and more and more and more. I think Lily Puzzle ayimbye ku buli kyo ya muntu alinga kabako ayimbye ku buli kintu kya muntu yenna gwe mumanyi akoze simulango ng'akola mulimu mulala nze yalina emirimu gye yasookamu ate gye saamulabamu naye nze namufuna mu tayimu yange kuba nze mmanyi ekintu kimu kuyimba ne mufuna nnyo ne mulaba ebbanga lyange lyonna Lily Puzzle ogwanidde okubanga okola ky'oyagala mma obulamu abasinga obungi tucelebratingira abantu nga tebaliiwo naye bw'ofuna akakisa mukwano go Madubala n'omulabako ng'akyali mulamu bannange mu celebrating era nze Joseph ku mbaga gye walabye yakyali wange eyo tebansasu kyobola banabadde era nzinanga ali ewakyali wange nengoye nadde ngenda zijjako oba nabadde wakyali wange bannamawulire mwebale nnyo
mubaddewo ebbanga lyonna ate temuvangawo awamma mubeereewo ng'omuntu akola ekirungi ate era mubeereewo ng'agenda waggulu yeeyongerayo ng'alinnya. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Naye ekirala nga sinabagenda wala, tugenda mu Nkudi nsooka ne nkoola abantu mwenna abantu b'Entebbe Road kwe twawangaalira ab'e Makindye ekirabika mmwe muli aweeya nnyo nnyo n'okutusinga. Nkowoola abantu mwenna okuva e Masaka, ab'e Butambala, najjali wange nabadde njogera naye nga tuli mu sawuna Kenzo n'aŋŋamba nti kate ekisinga munyumira okulaba ekintu ng'Enkudi nga kyali gw'amanyi ng'adominatinze. Wamma ffe tulina ebizibu bingi nnyo nga twetaagamu baliripazo nga 2. Weebale nnyo. Tulina nnyo ebizibu nga twetaaga ennyimba bwe zityo emirundi 5 tetwagala nnyo kulowooza. Abasinga obungi tufiibwa ebintu bingi. Owulira abantu b'eno ewaffe eno nga babasenda enansana mu Lubigi n'owulira bawa. Twetaaga eyo vibe, twetaaga ebyo okukkakanya emitima gya Madubala mwalaali. Ffe twetaaga ekyo, tetubitegeera. Abamu ku ffe okuddayo ewaka bakwetaaga olina ssente. Okufuna ssente weetaaga okoze kyamagezi. Muganda wange tugenda mu Nkudi ng'ennaku z'omwezi 18 ate tugenda mu Nkudi ate tugenda keseza mu Nkudi. Njogera ngamba Uganda Police mutuyambe, mutuwe obudde tukeese Nkudi tugikube. Wagamba paka kuwulira. Twagana kukuba ka night shift overnight kukeesa paka kuwulira bubi. Nebazanya aba Galaxy okubeera ng'ebbanga lyonna muteekawo nnyo amaanyi, mutuwirawo nnyo omubiri. Thank you very much. Nebaza nnyo mikwano gyaffe aba success abo mbayitako buli kaseera wano nga buli kaseera neŋŋaba nonno baakabi. Nebaza nnyo abasembatya properties. Mwebale nnyo okujjanga nga mulaba mukwano gwammwe ajja. N'abalala mukolenga bwe mutyo, n'abalala mwongeremu bwe mutyo. Aba media houses mweswana bogerako sanyuka muteekawo nnyo omubiri. Next media simanyi ku luno mwataddewo bode yammwe. Nebaza nnyo buli TV zonna Spark TV abo bafiirawo BBS kwe basula oba okitegedde. Nsooka ne nebazamu aba TikTok mwe mwebale nnyo. Aba TikTok mwe mwebale nnyo. Nkiddamu ba YouTube mufiire okwo mubeere kwa ekyo temuvaako. Ono ye wamwe ku Nkudi bwe tugenda okubeera. Nange sebo ku Nkudi engeri gye ndi wa Ntebbe Road ngenda kugulayo tikiti zange za mitwalo 5 kolo ku Nkudi mulo kubanze munange ndi ready okuwa buli kintu kyali wange. Noliri pazo abaddewo olunaku lumu yafuna obuzibu nga tuli mu COVID ne mugange ndafiirawo. Ngenda kuza obulamu gwotegeere mbu tuli balamu yensonga lwaki ndi wano siri wano lwaki nanuyirira seeka neŋŋamba tulijja olunaku olumu nga tucelebrating ya liri pazo. Era kyompola bansuubira bannamawulire leero liri pazo abakutuka okugulu singa bapostinga nsuubira abayimbi okuba wano mbagambye singa liri pazo kati akutuseeko omukono singa bapostinga naye omalira tebapostinga babiwulira kati mubiwulira. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nebaza bannamawulire abantu mwenna basobodde okukeera ne mujja wano. Ffe tulekawo famire zaffe zino essaazi tusinga okunyumirwa ewaka. Ate n'abalala abamu wano balina abaana. Waliwo omukwano gwange alina omwana essaawa zina gwe ntontunulira sigamba abantu bonna balina ebyokukola balese office zaabwe. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tetujjanga okweno bagita phase 1 katugenda ate mu phase 2 gye bayita asigala takola ki talama. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nze wendi paka ku lunaku olusembayo masha Allah taala ate wendi paka ku lunaku olusooka n'oluliddako. Thank you. Success Photos namugamba biveeru olina manager yave motoka zange era bwe najja wano neŋŋamba ddala kyenyinza okukolera omwana muwala ono ayina eddoboozi lya AI nensoberwa naye basinza nnyo naye mu mbeera yange nga nange mwesoberwa ayirina entale akantu kano singa n'akamutwalira mu lujjalo bajja kumanya n'ensi eritegeera nti ayirina ne bwalikola amanyanga abantu baligamba munnamasaka yakwagala abakazi temusiima munnamasaka yakwagala n'olwensonga eno kaviyeti musibiddaawo alyogera ki kwata manager mukwasa omusajja ekino so
Emmoroka ndoza mugira bane bigambo ebiriko birumya abayaayi neba expiring abamumenye omutima abamulabye ennaku nze munnamasaka ekintu kyambusiza so emmotoka yeno n'ebirungi ebigirimu nga Success Motors era tuyonzayoza okutuuka ku kkula lino ery'emmotoka bebi we bali kuwomba ate n'ekirala togiyita mmoroka giyite bebi we bali kukola bebi we bali kuwomba n'ekirala enkudi ezadde bingi ffe nga Success Motors Company tukuyozaayoza tukwasa ekisumuluzo kino okitwalire omukyala Irene Ntale omukyala omulungi kaala kuba Success Motors Company wane Nakawa okusinziira ffe twagala nnyo abayimbi era twagala nnyo eri abasobola okuvaayo naddala nga balagira ddala nti mu butuufu balwana kuvaayo wansi n'okufumuka okuba nti n'okutwala Uganda mu maaso. Kati nga Success Motors wane Nakawa ekisooka tuli batunzi bammwe mmoroka zino ze tutunga wano eba etandise webale nnyo kati ekyenjawulo kyerina erina ebintu bingi ku mmotoka endala esiwayo buli lwomuteekamu avaamu akakola ki akawunyanga bakakoleddemu olweddemeri sebo nzikirizanku ekisumuluzo esensimba embeera y'obudde era nga bwe mugiraba wekuba ekinnya egamba etya egamba osole nzibu nnyo batugambye erimu ne firiji enyogoza kati wano esseebeeru buli lwowooma birungi byofa tukubiriza nnyo abaana abawala mu woome mulekanga kutambula mu musana kati Irene Ntale aggukidde mu magoba osebedde naye munaye buli lwotawooma buli lunaku tubakubiriza okuwooma ne mwesuulirayo gwa naggamba nga mwana muwala bwagudde giripaze mmoroka ng'erimu oluzungu lyonna lusobola si yange ya Irene Ntale okugituusa nja kugituusa ngimuwe era emmotoka ye mulindiridde enkeera we tukulaba mu mmotoka eno n'otagiwa mukazi enkeera naye asobola okuvuga mu mmotoka ya mukazi wange lwaki nenyini asobola okugimpaamu gutewamukobbawo nava ku kintu kyo so emmotoka yeyo erimu ebintu bingi mugirabye erimu GPS inikesi oba ogikutteko Irene takyagadde esibirawoawo erimu neka swimming pool wanyemaerimu akasenge wetulera masaji amasaji engikesi njagiro maasi